kale yuno mugamba nkugamba yono yaleko sebo ekale abisobola ono awandisa layini andisa layini atunda n'enkuuli n'amasimu byonna muwala oli otyo ekale wattu kakati bimugambe byonna abisobola wamawe ono byagamba byebyo byonna byonna byayogera akugambye nzatunda layini n'amasimu byonna byonna era n'ebikava by'essimu byonna nze ebikavu bikava agamba kava bino ebisabika essimu nga kano neyo simu nga nene bula ezo saazifunye owamapensi otunda smart esimu z'amapensi za smart kati ate ogatta otya okutunda amasimu ng'otubyako amapensi kakati badde agala ez'amapeesa esimu z'amapeesa kwekola okuli bwe banyiga bwe bati ndikuwadde eyo gyole kati eno eya smart tokaba ogikwata obeera smarta kakati obitundira wano mu luguudo mbadde nina edduuka naye mbadde nfuyeyo edduuka gyava kati munsanze era nkaayo kwegamba gw'oliwo okwenjeera otundayo emivunda 3 ng'omala okunnunga ogenda mbadde nati onyusa ebitizina essaawa omukazi omuto n'olyoka oyenjeera nga eyawunga omutwe tosobola kupima n'olatala kimu wajja mu dduuka lyo n'obeerawo n'obuulirawo wetonambuuza kyakunyambamu oyinza otya kuva ku dduuka nga nteekateeka kujja kuwabi bwe n'okwata ekkubo n'olivaamu ogenda oyinza otya okikola otya ekyo okimanye nansonyiwasabo naye obudde bwange bubadde buweddeko ekyo kiyinza okukuwasisa kaakati nze bampadde erayini bampadde essimu omwana ono Kimbo yafunyeyo akasimu kaakati nagenza okukuba nga kikakuba ne baŋŋamba tata Kimbo aweetaaga n'oteekamu akalayini kaakati njagala onfunire layini ngiteeke mu simu namwadera essimu naye saagibye kakati yagala ya MTN eba ya Airtel yagala ya walidi aba MTN njagala yanyi eya walidi oba MTN njagala yange eyataata tata Kimbo nzalisa layini naye waliwo za MTN neza Airtel ezo zisalira abo zibasalireko sirina mutawaana nabo nze njagala yange ate nze balinako ekyokusoka ngisalisa n'efuuka yiyo eyange ogirina nanti kati ebeera ya MTN ye oba walidi kati nengisalisa n'efuuka yiyo nkugambye saagala layini ya walidi simanyi oyo ate saagala layini ya simanyi yange njagala layini yange tata Kimbo watontegedde sikutegedde zinene za MTN neza Airtel zonna eza Africell nekugamba siira buzibu basalize wabula nekugamba naffe tuwe ate ffe tuboneebone tuleme kukuba masimu kakati tata Kimbo olina ennangamuntu njirina kati leta nsalisa layini efuuka eyiyo kuba kati ng'ogenda tuwaya tata Kimbo nedda waliwo za MTN bannange abo tobampa abo baleke layini zaabwe bazitwale nze kugamba njagala layini nga yange kikole nga yange tata Kimbo ate ongamba okoze layini zaabo tata Kimbo olabika tontegedde bulungi toyinza kwambala biwojjolo waliwo zilayini za MTN neza Airtel kati nkuwa ya tata Kimbo obutasoma buluma bukulu naye ate bwe bukutandisa oli mwana muto tugambye layini tuwe ya tata Kimbo wa tuwe tata Kimbo obutasoma buluma bubi butasoma buluma omuwala omulungi eyali badde alina amagezi agategere gategerera tata Kimbo akankuleka kubanga Kimbo nnyo ya tata wa omukazi ate ye muntu abitegeke mukazi gwe kikyawo tuwandisire layini mukazi lusibu bannyonnyo tamubitegeeza katugana tuwe layini tuleka mu bbanga yatukwalire tumugambe twagala layini yange tata Kimbo ate osiriyeko ya MTN naye banaye obukazi gulimu amagezi kasi kalabe obusiru genda tabeeti nafe obutasoma ojja kufa bubikisaani gwe mugambe empeera yange opa ya MTN ya walidi olinga ng'olusiru
Owana butasoma bulinga mwa busi. Obutasoma bulumu. Omuntu agali mpala ini yange tata Chimbo. Atanga kachikombo aineza abawalidi. Tugende tunagula kubalala. Tugere wama tunonyea tata Chimbo mpaka tunajifuna. Tafu.